kati munnange omukisa ne gujja waliyo eyo omukazi Munnakenya nga mmanyi nangamba Yesu omulagawa ne mugamba ngenda Kenya tugenda ku bikonde bya Shakibu ne mugamba nejja nkubuulire ekituufu nze sina kyenina sina passport sina ID ku border sina kyenina mukazi yali excited nnyo nga fani wange nangamba yitaawo gwe yitamu bise totunula mabega oline wakubuuza ki tomuddamu tambula butambuzi sala busaze ogende ye kodi kuba yo base bayasaze dda ate ng'olwedde ku ttiimu abasinga bonna balina ebyo abasinga bonna kiba kizibu okusuubiriza nti gwe omu tolina abasinga bonna mbakiri yalinze ate muzabadde biwedde n'abasinga bafaani bange awo abali mu kukola ku bintu Yesu 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 ebifaananyi byetwekubiza mbibawadde kati nyingira Kenya bwenti njingira ne miliyoni yange emu kati awo ndi mu Kenya miliyoni yange siku zino sente z'abaana 3 ge basasudde tutuuka wali mu exchange rate batukuba sente miliyoni yange emu oba bampamu mitwalo gyali bampa obusente ne mu kubala abalamu bampamu mitwalo 18 egyawano nedde gyeri sijawano value value je anti kati olukumi lwabo lumu 130 mu meka waneza 12 something like that olukumi lwabo lulimu 2 ejawa. All right, Kale, my name is Mr. Eddie Official. Nsanso okuddamu okubalaba nateera ku Brown Skin Events. Olwaleero mbaletedde omu ku bantu abatikirifu abategese trips ez'enjawulo wano e Uganda. Nga kiba kizibu nnyo okuwulira trip ebaddewo n'obwagamba nti ono omukulu tagibaddeemu. Ate tuzze tumulaba abadde influencer yakoledde erinnya ku mukutu ogwo mugattabyalo ngamba TikTok ate era n'emikutu emirala. Amanyikiddwa nnyo olwa statement ye line ye gy'atera okukozesa Yesu mugulu tebafa. Bwe bafa babeera bakoze ki? Mugulu tebafa. Butebe tusanyusa okulaba ssebo sooka weeyanjulirire abantu. Amanya bampita Sekalusania. Oba osobola okumpita Yesu. Ndi artist, ndi social media influencer, ndi choreographer, ndi content creator, and I'm a certified trip organizer in Uganda. Wali certificate bebe wamu negundi ne lenses. Mbadde manyi okira ku makya noga nti basi zijje ziyimirire wano tugende tukola domestic tourism. So kutambuza abantu abo within the country abokubanga olina certificate. Kandi ove ku nfoto nkuliko eyo twavuddeyo nabalabye omusajja mwamulinnyemu mwamulinnyemu era omusipi mwaze nagwo omusipi bagutumye babuganidde eri tewabadde waffe notuwamba badde basotuwamba jesi batusonyiye ng'ate fight yabadde mu mateeka yabadde mu mateeka naye era twagenze mu mateeka naye atejjukira oba oli mu nsi etaliiyo towerayo mateeka tosobola kugusaba era. Kati sooka ompulire njagala ntegeere wano ojja otya okubeera ku ggaali y'omusajja ono okugenda ku eyo trip bitandika bitya? Wali oli ne wakubira kasimu oba wamugamba bugana kyamu sooka onyigeko awo kijja kitya? Shakibu abadde kyali wange kuvinda ddala mabega bbanga ddene. Era ne lwe nakola press conference gye nalinayo ku trip ya Banana nakubira ba artist bangi nnyo bakyali bange nzikenange naliyo yeka yeyajja mu bonna yeka yeyajja abasinga bonna nabakubira ne balaga they responded abamu ne bataresponding nga naye yeyajja navuga Range Rover ye najja ku scene ne tugenda ku drive naye so mu buli ngeri yonna nabadde nenobberaawo era nali awo zalinga 9 gwa kiro nanteekako akasimu nangamba Sekalusania omanyi kakati ekiriwo ngenda Kenya ninayo ebikonde naye waliwo opportunity eriwo olaba hotel lwaki tokola trip y'abaana n'obassa mu baasi
ne bakola ki ne mugende Kenya ne mugamba okay opportunity weeri tubaale mugamba posto gina enagamba kozesa yange ya fight yennyini tugiddemu tugidesigning tutesa ku sente ndugambe emitwalo 3 nentandika kunoonya abantu wategeka trip nga ya mitwalo 3 kugenda Kenya nga kugenda Kenya so kanangamba ogenda kumperekerako so plan ezaaliwo zaali za kuyita waggulu kuyita Munyonyi naye olunaku lwennyini enkyalo tugenda osimbula lunaku lwenamenyeka guno omukono ne gumenyeka ekyo ogulaba muno teguli okke ate kati waliwo kola ki waliwo Yesu nalinayo machi yakapiira ekiro kwa kamwese eyo kati olunaku lwennyini nkera nga tusimbula ne gumenyeka ne baguyunga ne baguzza nengenda mu ddwaliro ne nfuna medication abasinga ne bangamba togenda kati nga ndi ready okgenda kati laba ngendo noonya passport yange nendaga muntu nga tebiriiwo kyokka trip yancha ate maama yabiyina ali wala nengamba kati nkoze ntya naye nga abantu badde batandise dde osasula nga abantu basasula sente zaabwe balinze kimu bwe tusimbulira nga baali bangi nga abantu balinga 35 kwana kakosta kakosta kati nengamba no wano nkoze ntya sina kyenina naye mbutuufu Shakibu nino mubeererawo nino tuuka wa walina okulinnyamu omusajjawo nino tuuka nino okutuuka ku kikonde enseera abe nti nakoze eki wabaddemu nabaddewo kuba buli omu yabadde ansuubira okubaawo ng'ate era yakulinnyiramu mu trip yo nti ewali Shakibu badde bansuubira obbaawo kyenakoze nga Shakibu mukubira nga mugamba tusimbula ssaawa mmeka amba kumakya ssaawa mmeka ssaawa 4 nga musange Munyonyo ngamba no kati wano ngenda guzanya kimafiya ense kimanyi nino beerawo naye akimanyi nino beerawo sigenda munyumiza ki abaana basasudde sente zaabwe kati ate nenfuna n'ekirowoozo kye nengamba sinza yita waggulu ng'ate nina basi y'abaana ekola ki egenda eyita wansi kiba tekisoboka kyenakoze awo oba oli Yesu ate oli endiga ozirese zitambule zokka nga nkwata ensawo yange ngiteeka ku mugongo nga nsanga Shakibu ku Munyonyo nga tukoona paka ku airport nga tutuukira ku departure passport n'endagamuntu tolina siriyina biri wa maama tebiriiwo mugenda ku airport tugenda ku airport tugende nenkwata ekkubo ne musanga nenkwata ensawo yange tuwa baaga negiteeka ku mugongo ne tugenda paka ku kisaawe ku airport kati olwo nga buli kyali wange akimanyi ngenda kukola ki kulinnya ndege ngenda linnya ndege ngenda oli wa baati ndi wa baati abasinga bonna ate abasinga bakimanyi ndi mulwadde kati abasinga nga bambuuza olaga wa egyo ogenda menyikirayo nene ngamba no nina okukola ki nina okumuvinga tuukira ku departure tukirawo nga abasinga bonna batuuseewo dda bonna bagenda ne kyampu bakooki biki bonna interview ne zitandika nenkwatirawo ensawo eyiye yennyini eya kyampu nembagamba muteekeyo kamera kali akagambo departure kalina obbeeramu olwo awo nga muliwo bameka abagenze ku gundi ku ndege tuliwo nga 7 tuliwo abantu nga 7 awo nga ne mutabani wa Zidola kwali kwali yaliko naye yalinnya baati naye yalinnya baati okay kati nze ntuuka ku ngambo wa kamera giteekeyo kali akagambo departure nkaagalamu nkyuka ntunula eri gye bali akagambo kakuba amabega mugamba teekayo kamera kakati tufuluma tugenda mbagamba kati tugenda linnya Nnyonyi tuyitamu postinga video nvaawo ate awo mukadde kennyini muleka ng'alinnye obatuusa ku departure gwogamba nti nze kati kebagenze kebayingidde nze kanzireyo nsange endiga zange kati olwonguzanye kimafiya ng'omugezi bonna nino basavinga nino savinga bafaani abakimanyi serebu abo agenda linnya Nnyonyi ku media
buli omu musanyufu agamba blessings kongs blessings bro. Kati era nange ndi obukubate kubalooza nti walinya Bahati. Aha, kati nalina okusanyusa oli fani wange. N'olyoka ovaayo ssebo. Nenkwatirawo ekkubo ennyini nengenda nensanga bali ku bbaasi. Nembagamba kati olonga departure yamwe eriwe mmwe abasimbulira wano ku bbaasi. Abasimbulira ku bbaasi. Ife twasimbulira wali ku Arena Mall. Ku Arena Mall. Ewa wano Nsambya. Nengenda nensanga bali ku Arena. Nembagamba fene kuba nali mu communication nabo nembagamba tuweddeyo. Katuweddeyo nenze nga nkimanyi ngenda nesina kinina. Toyina yadde katabo. Sina yadde katabo. Okitegeera byonna sibiina. Olwo kati kambuuze kuwaga asatu ng'obategekeddeko eyo gye bagenda osula. Obaga just kyakusimbula kugenda na kubazza. Ku trip kwaliko ki? Ku trip kwaliko ogenda n'okudda n'okusula. Ng'obapange bamuwa mufunayo room. Tufunayo eri room. Kati tukwate kkubo mbasanga. Nabasinga already yajjudde dda. Gebulamu gwe wekka. Ebulamu nzekka. Ziruka nva ku kisaawe nzijanga teera abaana bange trip tulina movie nga tugenda Kenya. Naye nga ekirungi ekiriwo abasinga nga buli omu ebintu babiina. Buli omu abasinga bayina ID zaabwe. Bayina yellow book zaabwe. Tumovinge. Netugenda netuvuga paka ku boda. Tukao ku boda buli omu akiriyalinga. Ngendo laba nganze sina kyennina. Nenda baje balage eyo nga okiriyalinga nyizo obutavaayo aidha bayinza okuvaayo nga bantadde kuyinuka kudda waka ate bana abantu z'abavuga. Nengamba abo sijja besembereze akadinisa sagenda yeri gye bakiriyalingira kuba stamp biki. Kebere Ebola. Nengusala. Kati munnange omukisa ne gujja. Wali eyo omukazi muna Kenya nga mmanyi. Nengamba Yesu. Omulagawa ne mugamba ngenda Kenya tugenda ku bikonde bya Shakib. Ne mugamba nejja nkubuulire ekituufu nze sina kyennina, sina passport, sina ID. Ku boda sina kyennina. Mukazi yali excited nnyo nga fani wange. Nangamba yitaawo. Gwe yitamu biso totunula mabega oli ne wakubuuza ki tomuddamu. Tambula butambuzi sala busaze ogende. Ye kodi. Kuba yo base bayasaze dda. Ate ng'olwedde ku ttiimu abasinga bonna balina ebyo. Abasinga bonna bayi. Kiba kizibu okusuubiriza nti gwe omu tolina. Abasinga bonna mbakiriyalinza ate muzabadde biwedde. N'abasinga bafaani bange awo abali mu kukola ku bintu. Yesu ebifaananyi byetwekubizza mbibawadde. Pitawo abasirikale ne mbayitako nga baseka busese. Yesu. Ne mpitamu buyisi saatunula mabega. Paka ku bbaasi. Nyingira Kenya. Kati nyingira Kenya bwenti. Nyingira ne miliyoni yange emu. Kati awo ndi mu Kenya. Miliyoni yange siku zino sente z'abaana 3 ge basasudde. Tutuka wali mu exchange rate. Batukuba sente miliyoni yange emu. Oba bampamu mitwalo gyali. Bampa obusente ne mu kubala abalamu bampamu mitwalo 18 egyawano. Nedejeri sijawano. Value ayo. Value je. Anti kati olukumi lwabo lumu 113 mu meka waneza 12 something like that. Olukumi lwabo lulimu 208 egyawano. Takisoboka na. Twabadde exchange rate n'abadenzi baba. Olukumi lwabwe lumu. Mbadde mbalidde ku siningi emu kituufu kiyinza okuba kituufu. Lulimu 208 omutwalo gwabwe gumu. Gulimu 305. 305 bampamu emitwalo nga 18. Mukakaddeko. Mu sente za wano kati mbala value. Engeri gye zivalue nga mzawa. Nsimanyi obazira limeka nga ndabako 10, 2, 10 bichi. Kati olinamu 18 gw'ovimba oyingidde Kenya. Ntuuka eri. Gakuwedde. Tugenda n'abaana bakyusa nabo nga bababba.
Simanye kati oba muzeeri oba bo bampaamu mmeka. Kati tutuuka eri tugenda tukeri mbagamba vakyusa zene vakyusiza mmeka ni zino bakubbi zino zoyina bakubbi ne ngamba banzibye kati n'abakyusa awo ku boda nabo tebakitegeera. Tutuuka eri tufuna okusula tugenda tutuuka ogula ng'ebintu tulaba bya bbeeyi okusezera ku ssente ze twazze nazo. Ebintu bifuuka bya bbeeyi. Twazze ne ssente naye nga ssente ze eri olya breakfast y'ebiri. Wano nadde ensu yangenda lyeffite. Ate nga ku 18 g'otuuse obaze kati kale kolyeko effite ya breakfast. Ogenda otuukanga breakfast y'ebiri. Ey'ebiri ejja wano kati abo mbalira mu mbeera y'eno kubeeza eri sizimanyi nnyo. Ngenda osituuka y'ebiri era nki olya y'etaano. 7 osigazzaawo meka? 11. Sikitegeera butegeezi. Kati awo ne ngamba nno kati tutuuka eri okumanya Kenya babbi buli ali Kenya mubbi buli ali Kenya muyiriri. Omusajja yava ku chapati wetwali najja na oli ne waba asika chapati bwati asobbivaako byakola. Nasooka ajja n'akuyiriba n'akubuuza olagawa. Ng'akulaba obuze. Oyagala ki? Kasi tategeera tutoli waawo. Yajja n'atuyiribirawo n'atufunira boda n'atugamba buli boda nno okubatwala we mulaga ya 1000. Nenga 1000 omanyi ssente mmeka? 1000 tuli giringa mitwalo 2. Nenga we tulaga wano suka 7 eje Uganda ina 2.8 yatuyiriba. Kati obomanyi n'atuyiriba paka we twatuuka. Kati tugenda obigattagattamuuko tugenda tumanya value ya ssente nga batumaze nga batukubye ssente zonna nga tulaba kati awo nga temunnatuuka wakyamu tutegeera tutya nsangera omukazi Omunayuganda eyo ngamba Sekalusaniya ndifaaniwo mbadde nkulaba ku TikTok ne munnyonnyola buli kimu embeera nga bwe tuyise n'atugamba bababbye gwe kyomanya bakoze eki bababbye ne ngamba kyeka netuwedde ne ngamba okay tumuvinge tukubira champu katunonyawo champu takwata yasuze motero ndala ffe twakatuuka tuyawo tetukwatagana communication nesooke temuneesangaawo communication nesooke bulaawo okulya kutandise okukalubaawo katuziridde ziweddewo ze twazze nazo mutatisa okuba ku butaka tukuba essimu Kampala zitandika okuvuga e Kampala tubagamba nno ekiriwo nno kati nno nga gye twasuze mu nnyonyo z'e Uganda zimuyenga tuli eri mu West Coast hotel twafunye zivale temwamanya nnaku yammwe fe twatuukira eri mu bibuga by'abasajja twatuukira eri mu zimuyenga zimunyonyo twagwanga ebintu bya bbeeyi ng'ate tetusobola kudda mu ghetto kuba ate mu ghetto wala ne show egenda obbeera kuba show yali egenda obbeera wali kumpi era yali mu munyonyo weeyo kati kyegeza twalina kubeera kumpi awo tutuuka eri nga lumu mu $2 ffe twabadde tubaze tugenda funa zikoteji zaffe oba Airbnb $2 ntufunirawo mu 2 ntuyewamu ffenna tugamba kati wano ekijja kijje mufunye rumu 2 tufunye rumu mweyemu basajja n'abakazi lindako mweyemu basajja n'abakazi wekyali tewali kyakkola buli omu yagenda waayagala ne mwefuga twefuga era ng'omanyi kati nze nali ku mulimu ninamanya abaana bano balina okulya bazzeyo batya e Kampala okitegeera kati tutuuka e Kenya buli kimu kiwedde apartment tuzifunye tufulumamu tutambulemu ku street biki tuba twakatuuka ku street eddakiika zaalinga 5 enjamane zijja street zeeri antosobola malako dakiika 3 ne batamanya nti osiwaawa n'oba tolina kyoyogedde enfaanana natujjukira biri bisajja biwanvu ne bajja ne batubuulizaawo tuze kukola ki ne ngenderawo ku Google ne nzigyayo essimu yange ne babuuza who are you what are you doing here nga bagamba mu limiti Luganda Luswayiri Luzungu siinaamu yadde Oluswayiri yadde olusaba emmere yadde akati mimi nataka chakula iko wapi
chakula sinamu yadde nemudizawo mu luzungu nambuza who are you nemugamba I'm a celebrity from Uganda nemugamba bring your phone go to Google type Seka Lusania profile ne bagirawo Ugandan artist social media influencer brand ambassador Banana Beach superstar na chokanga bambi na bakulidde ne batuwerekera mu town bye tugendo gwa ne batuza ku hotel we twasuze bitibwa byerere serebo ali mu ggwanga kati nga bano baba werekera tewafuna mu kutya nti kasajja kayinza okutuuka pesa iko wapi batuwa reaction nga yasanyu nga basanyufu okitegeera jukira nabo balina amasimu baba bapimamu nga bakulaba natwekera ne batuzaayo esawa ya fight ogenda ku fight nga tugenda tutuukayo tutuuse tufunye tuyingidde tufunye otutuula fight etandise katawo tutandika ogikwata tutuuka eri naye nga abasajja balaga banyiivu Abana-Kenya oli muna Uganda ne batugambirawo teri agenda kukola live wane Kenya ba streamer bonna balina streaming balina okuba nga Bana-Kenya nga bagambye mmwe ba streamer bazze tetulina streaminga temulina ku streaming naye mukkirizibwa recording tukkirizibwa recording naye tetukkirizibwa streaming kuba ebintu byali ku TV zaabwe era abasinga bali e Uganda babirabira ku TV bantu bangi abagenda ku Kenya TV babirabira ku Kenya TV kati nze jukira twali twagenze ne babondya ne nkwata abasajja basatu ne bagamba enesimu munzigale ngenda kugenda ku live ne mbateeka ku live nga champuta nayingira gundi kisaawe ne mbateeka ku live kuba nabateeka ko sawa zalinga 5 ne ngendo ne ndaba nga mpezezako abantu omutwalo gumu kati twali tufuluma wakavuyo ne katandika nali nfuluma nga simu njikutte bwenti ndi ku live omusajja nagikwatirawo oba yangamba musana ngamba wewe wepana iko ne bangamba wepana iko wapi ne bangamba don't record manya don't stream ne bagamba ne ngamba stream ne njijira kawo nyini ne ngamba ne chiwani change bayinzo kirya nezire Kampala nga sina simu already oli mu bizibu ndi mbizibu ne ngamba kati no bayinzo kirya nezire Kampala nga sina simu ne ngamba kati kandi coding fight negenda maso naye bambi Abana-Kenya nga bagira Shakibu ekisawe kiramba ekigere kigaye kinengeri China fan base ground China fan base naye nga tebakimatira yali mo big eye betuzira tata yali mo orange ama kale style wezityo mu government ndako njama yeli wazi kyogere ekintu tukitegere ngera style wozimanyi nga bebafuga okitegera bakituuze ate nga bakituuze luto style ngera womanyi webityo kati nga bawagira Shakibu nenga fight eyo tujiraba ate wetwali kati fight nga Shakibu tannalwana nga waliwo abasooka okulwana nenga bwe bamalwana mulingi nga bavudde ate bo balaba wali bali nga baddamu beekuba wali bali besi ne beekubirawo nga basajja beekuba ebyaddala ebbali nga bakava mulingi ne bamala ne beeyitako buli omu n'agenda bibye nga bamaze okola ne tugamba nno kati Shakibu wano wakuba kana akasajja bayinza ekikonde kiyinza okudda wali ebbali ate ne bedda negamba oli kyampu tugamba kati kyampu wetumawe tusabe kyampu kati omusajja amukube nga tewali byakubala nnyo era kye twali tusaba twabiribye ambasosi namusula ogusooka ne tugamba eweewo namukubirawo enambo n'agooga okubiri tugamba kati wano tugenda batuwe buli kye twaze nnona twagenda olaba ekisipi tebakikwata bakijjawo tubagambe ekisipi nga bakitwala gayi n'agamba only the medal twanonye ekisipi naye nga amajage baagamuwa kati awo simanya kati story yo sinza kulimba kuba ne speed ze twaviiramu eyo zali nnyingi ne tukonerawo paka mu bbaala ne tugenderawo direct paka mu bbaala olwava mu bbaala kudda motero kati ate tuddemu tuyiribe tudde Uganda naye kati eyo baasi wagisasula yali ebatwala mugisasula one trip oba to and from yebeera cleared
anti trip ziliwo eziti ensobi gy'osobola okukola eryemu kutwala abantu n'olemerera gye wabajje babondya okusize bwalaba we mwali Kenya Shakibu yaliwo ku ground Shakibu star eri yali star global wale Shakibu star ndo kisusa nawe ate atoya kale star simusizolea na ate tochifuula too much global choga Shakibu star okay chembuza kale ku ground yalina amaanyi fe twali emmere y'obwerere lwakuba Shakibu ogenda bwogenda namba me with Shakibu champ agamba Uganda celebrity chakula ofune ekikazi ku meet kana Shakibu yogera bugambi Shakibu kikazi kiba kyazedda abana Kenya I'm coming in Kenya again Shakibu mi Shakibu ato lwava mu bbala atolowooza abaana baasula mu hotelo mwe twasula kumache twakuŋŋaanya bakuŋŋaanya bw'ate oli yasuze ku Diamond oko oli yasuze ku Valley oko oli yasuze ku Cape Verde linako fight yagwa teri kuddaka tugenda mu bbala kati ngolo Shakibu mugenda naye oba ye yaddayo kuwumulamu kuba tugenda direct naye mu bbala tuvaamu ssaawa emu tuvaamu ssaawa emu naye nga we twazze nga abasinga bonna abakujjukujju omulaba ekikazi kimuwalabanya kimutwala nagamba ngenda kukubira katolo nga ng'ebikazi bimwesunze byesunze kyamu twazze nabo password eriemu Shakibu me with Shakibu you with muguba mukono kuba kutwalirawo ate waliyo ebicukuyu anti eri abakazi bagambye bo be bawasa bikanaawe yagambye yasa okulabirira banga lyonna paka nga temwekyaye era be baatwala bonna baasula eyo waabwe babalabirira ne babawa ne transport abazza ku makya ne badda kyo nyinza obutawakana abakazi na Kenya abo naddala nnyo abacukuyu balina omutima omulungi akuba banyiiga bubi nga yanyiiza ayinza n'okukutemula n'okusalako bo bakambwe kuba twabadde awo ku apartment waliwo abadde bayombera eyo munda oba beekoze eki omukazi n'afulumya mukazi munne n'amukanyuga omanyi ng'akapiira n'ayiringita paka eri naye nga bawogana ng'olabira ddala obusungu bungi nnyo kati we mwali mugenda when you guys left bwe mwagenda we mwatuuka kisaawe ky'e Nairobi olwo akantu akakwata abantu wano e Uganda simanyi oba kaliko mazima genkana ki akakwata era kasinga training kati kankunyumiza waliyo ndozo tuuse Kenya naye aka training e Uganda nga mugenze Shakibu ya landing abwati ku kisaawe bana mawulire be Kenya nga bamutuukako bamuwa interview bamubuuza ekibuuzo nti kakati olowooza fight tegenda kuzitoyerera engeri nti wakajjoyawo kanene mukazi wo zali Shakibu yaddamu bw'ati agamba nze sinna separatingako na mukazi wange kati gwe mwabali ku stage omusajja bituufu yayogedde oba kati ate awenzirirayo ku ya ghetto youth yenna tosu olina okubeera mu buli ngeri yenna nga gwe mutuufu tolina teekawo mbeera nti onafuye newe kiba si kituufu newe kiba kituufu olina osigala nga gy'oli we twawukaniako n'abaana ba mami's boy nti gwe embeera yonna esobola okubeerawo nga wenkunyumiza olugendo lw'e Kenya naye olina osigala nga gwe champion olina kudda banyumiza lugero kati nandinyumiza kimbalemererwa kugenda Kenya ng'ate buli kyomu yabadde akimanyi ngenda ate mpita ku ndeege naye era kati oludda buli omu agamba guys sifala kati awo ebigambo byonna bye yayogera yabagamba ekigambo kimu fight yange emala kuggwa era kati ebisigadde byonna tubirekedde ye era waddemba okujja natugamba oba kituufu oba si kituufu kuba ffenna yatupoozinga congratulations Shakibu webale kuba akasajja ariko kusajja kati Shakibu yampadde amaanyi kuba nange mpulira obuna Kenya sobola baba wali akana Kenya kansobola muna amperekerako yefe wetu wana bayakana sobola balina okusitima abeeyonzi gye mukubemu oba waggulu oba wansi ffe yonna tuyitayo oba ku mazzi tuyitayo negwe kati mugenda mu bbaala
ekiro tugenda mu bbaala ekiro betwagenze nabo abakazi babatwala amabala ge gali gatya ogabalidde ku muno yagafe kuba tukimanyi ffenna nti entertainment ways Uganda esingako Kenya kati Uganda yetaaga emyaka nga 5 okutuuka Kenya wetwabadde oza zino apartment zetulaba ze ruumu zeeryo eza bulijjo balina apartment 225 naye nga seemu wabula oba kiri recommended okuzimba we batyo eno twatuyise ku street zonna nga za apartment street nga mwetoloola ekibuga kyonna apartment zo kambuzi ne nyumba flat biki mizigo tegiriyo either ejo oyina gende eyo walanga era ofulumeyo ku boda oba mu ghetto zeyo naye nti tuli mu Kampala Nairobi temuli nyumba zino apartment zokka ebbala blood ba America na da ebitala biri mulyo izo gambo boliwa kyogamba batu bakuba zineza ffe wano nga tulina amabaala ag'amaanyi temotwala gye twabaddeko eina nga tuli ku dance floor yokka dance floor eringa parking dance floor wansi yakanokwaka twakute n'amasimu ne tugassa wansi ne tuli coding nga tunudde waggulu nga tuli byabadde birala nnyo basi zeeri oyinza olowooza mugenda ku trip kumbe zivuga abantu ba bulijjo muli omuziki bwe gutyo omuntu agenda ali bw'ati nze zasose agenda yenyolanga kikonkome zasose ne zimpiteko n'engamba oba zino basi zigenda ku trip nga zonna zakayakana ziriko ebipandepande ebitimbe zonna zakalakala n'engamba zino bano bateeka bulala kumbe bantu ba bulijjo bagenda ekiziki kibakuba buli wotuuka waliwo wifi mafuta waliwo wifi woli emmere waliwo wifi owa boda ayina wifi wasuze ku apartment waliwo wifi buli wotuuka waliwo wifi twavudde eringa nebya data otuuka buli noga password wifi najja no scanninga n'okozesa ne weeyagala kati wano twatuuse eri abamu nga bakyalookinze tutuuse wano mu tawuni ne basabira ababasi wifi abeenu bagala wifi ate kati basi weno buli basi mwana Uganda yeri mabega mwana tetuli serious era kati pate zingina nzotegeka wane Uganda mugenda kakasa kati ya usipate liyonga 22 August usipate mpulu pate eyo eri kutaluka tejezao ngenda kigenda bachi na Kenya zigenda kwa meko yingira 5 kuliko Wembulemo mimi Kampala Power Boy mu PNT wizikadayo bigenda kuba birala nnyo ngenda kigenda kuba kina Kenya stage ngenda giteeka ku swimming pool ku mazi muga eno muyimbi ayimba nga muri mazi we muti kina Kenya brother amagezi nalabe manje ogamegera kuba yodi 22 August ngote otegekede mwezi gwe gumu gwa nasanga anti atera zagendo choreography nga nasanga nze choreography nga mukoze sente mutoku sente anyway ekyo si kyekikulu still kumbozi ye Kenya abantu abasinga tumanyi nti tumanyiko nti situmanyi oba bituufu twandyagadde maybe chulia tubadde tulowooza nti gwe ne mutabani wa Zidola bamuyita chicken temuli mu good terms tekyalina ngeri gyekyabakosezza okubanga muli ku trip yemu nga muwerekeddeko kyaliwa kuba tukimanyi oli champu kyaliwa chicken ate era kyaliwo tekirina engeri gyekyabakosezza ku eyo trip okubanga mwesanze oba tewabaddewo collision yonna twabaddewo collision naye twabadde mutontambala sikutambala before nga wetwesanga buli omu ali munne ekiwaani naye nti engeri eri yabadde boyi waffe ffenna twatuuse eri ngaera tulina okuparatinga nga mulina okuzigatta nti engeri ffe ba influencer abavuddeyo e Uganda babiri ngati nga nina gamba chicken kati kyoba okola genda ku live zikankwate video tuweereze waka nga mu buli ngeri tulina okukwata ne mugani ngamba blood wange beereramu esimu ya chicken mubeere emabega zigenda kukwata video tuweereze waka lwansonga ffenna twabadde ku mulama gwe gumu era twavuddeyo teri ayinako munne buzibu twetegedde nosingako nosingako awo tegeza trip bayambe nnyo okukwatagana tuyambe nnyo era nze ndi ku side ya chicken ku fight
tuwele tusuubira kugenda kubeera ku shawa juu shawa kuba akasajja be wano mu Mbiriizi. Ndikusaidia chicken. Hey. Wakiri? Naawe kati awo tumazeemu amaanyi fe abali ttiimu yo kati ttiimu ye egasse ku ttiimu y'oli. Sina namba ya shawa. Temwamanyi ne shawa? Tetwemanyi simusinga ngasogerangako naye mulaba bulabi tanoonyangako naati singamba nze nali nnyombyeko ne chicken twali tulwanyeko tulina ekitugatta. Oli tetulina kitugatta. Okay, kati nga abategesi ba trip mulina association ebagatta ebatwala bagiyita TAO Trippers Association Trippers eri Trippers Organization Trippers Association kale Trippers Organize bane wakiri kitya kimvuze mu speed. Olaba okutegeka ebintu mu luzungu bantu mmwe nze nagaana otegeka ekintu mu luzungu kimvuze mu speed naye nga akagambo kali TAO TOA ojja kayita tawero keko keko naye nga nkimanyi ndi mukulembeze ndi mobilizer ngatta bonna nze aleeta omugigi omupya ate nza mobilizing abakadde kati kwegamba mu buli ngeri yonna ndi pesa ddene ndi mukulembeze nwanolaba nga bonna bakwatagana. Kale ku wategeka gundi trip ya Banana Beach that was last month but one I think last month but one wategeka Banana Beach nalaba abantu bangi bajja era we mwategeka conference yammwe eyali awo was it Makindye naliyo omu kwaba abajja naye nzijukira Ranks Venom ne Malevu bebali ba host beyo bebakolanga ba MC kuolo ku conference yo naye ate bwe twalaba wano kugundi Malevu yategeka trip ate twakulabayo ate nga nze nzijukira ku trip yo bayagenda n'okugenda naye ate ku trip ye tewajjaga tewawagira musajja kiki ekyaliwo. Omanyi bulamu bw'ensi muno kirungi obbeera n'abantu naye omuntu kasita olaba nga akyusizza endaba gy'abadde akulaba n'enneeyisa gy'abadde yeeyisa mu maaso ge either step aside oba muyiteko koleki ogende at the end of the day he can become a problem to you either physically financially oba mentally. Omanyi nze ndi musajja ayagala anyumirwa nnyo okuba nga nina mental health kuba wanyiiga ebintu bingi bikyankalana kunze nze ng'omuntu oluusi program oluusi biki kati nga njagala nnyo mental health. Malevu nze yamuwa idea y'okutegeka trip kati weewuunye yali anzijjako interview ne ŋŋamba mwana Katungulu oyo kyali wange oyo ambeereddewo nnyo jamutegekerayo trip naŋŋamba okay interview neggwe enkera nankubiryawo essimu naŋŋamba olaba otewe ntegeka trip mugamba Malevu kiri okay mwana onambeere mugamba nja kubeerera moliwa oli kyali wange neŋŋamba okay nemuwa n'omwana wa posta n'amunsaba oba yadirenga nendaba nga afulumizza posta ataddeko olutembe neŋŋamba okay tumuvinge but to make matters worse one day mba ndi waka eyo ndaba Malevu ali ku live yesikaŋŋana ne ba trip organizer balina live kwe baali nga ndaba bali mu kwogera ebigambo bingi nnyo nga ndaba Malevu gwe mwete mubeereddewo baana bato batandika tegeka trip mwefuula muli baakabi nnyo mwefuula mwategeka dda neŋŋamba ate Malevu abadde ki neŋŋenda live nengijoyininga ku live ya Malevu ku live waliwo omwana yali ategese esi yali na host wa live si yali na host bali ba hosting kati ne mubuuza Malevu buzibu ki mulowooza mu abategeka mwabalina otegeka buli kaseera ovayo tya niogamba nti nze sitegekangako mbu nange ntegese trip mwakola wana association y'aba trip organizer temwateekako kyomugamba mwali temundaba neŋŋamba Malevu ebiseera bye wali munnamawulire nali munnamawulire wali tomumanyi nemugamba Malevu nali nkumanyi
naye ate wali munnamawulire tewali trip organizer eri group yali aba trip organizer na association yaba trip organizer kyogamba siri boyiwo siri kye nemugamba Malevo oli kyali wange ate nange sobola kujjayo mu mawulire nange nentandika kayanira kubeera eyo mu group naye oli kyali wange nangamba mmwe bamu mmwe bamu tolina kyongamba oyagala kuŋŋamba ki nemubuuza Malevo kyoli okukola okitegeera bulungi omanye omuntu gw'oli oyisaamu amaaso wano ku live nemugamba bano bonna boolaba abantu bange n'oyogera kiteri asobola kukuwuliriza kuba kino ekintu tukizimbye from scratch ebintu by'oyagala entalo z'oyagala olwana za myaka 3 emabega nga nawe tolirowooza nti nolira ofuna ekirowoozo ekitegeka myaka 3 emabega nangamba tobiŋŋamba tolina kyongamba mmwe bamu nemubuuza Malevo lwaki oyogera bwotyo oli mu kunoonya masannyalaze nalinga mutankudde nangamba olowooza nze noonya masannyalaze nze nina masannyalaze nga olina masannyalaze ki nenva ku live neŋŋamba nne wano kansooke njibuukeko nemukubira direct call n'atankwata nenzirayo nemulinda ave ku live nenzirayo nemusanga nga ali ku nsonga zezimu nengenda neŋŋamba aba trip organizer nembagamba muve ku live mwenna for the good of us kuba mmwe ebyo bye mwogera bakiraya nti balabanga waliwo embeera ate ffe tukolagana na bulamu bwa muntu if someone sees something that is not going right kitegeeza tajja kujja sasula na sente tajja beera customer biba weebiti biba matankane nembagamba tetuddamu kukolera live wantu ku TikTok ng'eyogera ku program za trip zonna twesange mu WhatsApp kuba TikTok nze bino ebintu yabireeta nnyo ku TikTok notandika obbikola ffenna tubiveeko tudde mu WhatsApp nkikola nga mobilizer for the good of the association kuba gwe mulimu gwange osigala nga tuli wamu kuba baali batandise dividinga nga ndaba mutandise okugyamu ebiyu muzeemu Malevo muzeemu Sekalusania bambi ne bawuliriza mulimu n'abansooka okutegeka naye bambi banzikiririzaamu ate mbaweera ddala ekitiibwa ne bawuliriza kubeera abasinga be baali one of the people in my journey nga ntegeka bambeererawo nnyo ne bankwata ku mukono naye baatuuka bambi ne bampuliriza ne bavaako ku live Malevo naye nagivaako ne mukubira direct nemubuuza Malevo naye manyi kyobadde oli mukulaba abasajja buli muntu newandibadde akuleetera abantu 10 bokka badde bajuza Costa neŋŋamba nze gwolaba temusobola kukola ebyo bintu temulowoozamu abasoose tulabye abaakabi abanene bangi tubalabye emirembe ngalo ffe tubaddewo ate nze ndi muntu mukulu tosobola kuntegeerera kuŋŋamba kyoyagala nemubuuza Malevo nze gwogamba nze yakuwa idea yotutegeka bali abantu nze abakuyingizaamu nembagamba wayogeranga akagambo gwagamba ndi musajja munaku ntambula mpita mizimanye munyambe ku trip buli omu nakwatibwa ekisa nakola kinagamba agenda kukola ki kubeererawo ku trip at the end of the day ate lwaki obayisizaamu eggaali nangamba oyagala kuntegeerera okimanyi nsobola okukolera vidiyo okumala omwezi mulamba nga nkukuba bukubi neŋŋamba blood nze gyenvudde wala nasirika busi neŋŋamba nze gyenvudde wala manyi ennaku yange nkoleredde erinnya lyange siyinza kumala gali jajaamya in just a minute nti just nina omuntu gwenjagala okuyamba oba okubiisana naye sisobola kukikola nwanya okutuuka wano wendi nwanya okubeera okulaba nga ndi awo wendi mpise mu ntalo ne kali yanjiyisiza mu ntalo zonna mubadde muziraba najjako bujja ssimu nga off nensirika nenkuzaayo kweri eyaffe tontambaala sikuta era mbaddenga mu musanga nga ne trip ye tennatuuka nenga buli omu asigalize eddembe bizinensi ze buli omu azitambuze nga waali kituufu obadde boyi wange naye ozze nkusomedde structure ogiganye nkuyingiza n'abantu abasobola okukuyamba oba ani yamuteekamu ekirowoozo oba waliwo gwe yasaba ekintu n'agaana simanyi neŋŋamba Malevo ne musawa ŋŋamba naye Malevo ono ambeereddewo nenkwata vidiyo ne mukolera akalango taligamba mbu simuweereddeewo ne mukolera akalango nempita abantu bagende ku lutembe neŋŋamba naye nze n'abantu bange with my people I can't risk
go at your own risk. Ate kati ng'obadde oyambye. Nenkwata ne kati awo nkulaga tontambala siri kutambala. Nenkwata ba trip organizers ne mbagamba bonna. Olwo ogusazi. Ku Sunday ffenna tugenda Jinja. Ffenna tugenda wa Jinja. Era ku lunaku lwe lumu lwategese. Ku lunaku lwe lumu lwategese ki kiba kintwalayo tonnensize. Era buli yalina abaana ne babagamba Jinja location. Pick up location ye trip yali egenda Jinja teyali Corix. Yali kwa Kamwesi. Bagamba tugende kwa Kamwesi. Siriskinga brand yange, siriskinga energy wange, siriskinga career yange. Ekintu kyonna ekirimo okuriskinga career yange sikigenda mu I rather stepping aside. Ogusalamuko. Ngusala. Nembagamba bannaye tugende ejjinja. Anayagala ogende wa Malevu sikuganda go at your own risk. Era nina omwana bamuyita manager ato naye namuyambako tegeka trip era akategeka yemu. Nangamba agenda wa Malevu ne mugamba okay at your own risk sigana kola ki? Gendayo. Oli muntu mukulu. Wetegerera oli okoli wadde genda. Nze kyali ekigendo tukawo Corix nkimanyi. Kuba eyo Orix si ya buli omu eyo bagiyita cricket over Lugogo y'aba trip organizer sinti buli omu ategekerawo. Lwaki cricket over Lugogo? Nti osobola okuba ng'oliwe Kawempe ng'olina audience yo ng'osobola gijja Kawempe nga musimbulira eyo n'ogitwala. N'ogijja Nansana n'ogitwala naye eri cricket over nti abantu is a center tewaba abantu boyina kuba munene ng'okuŋŋaanya ggwanga lyonna. Gwanga mujje Kawempe abali ku Jinja Road Ntinda Kiwatule wonna. Balina okuba nga omanyikiddwa nnyo abantu okujjaawo. Nga ku ground kwoli. Si bya wolololo. Kubanze na idea gye nayina teyali ya Lugogo. Idea gye nayina mukumuyamba yali ya Lugogo kubanze Lugogo njisobola Corix. Nze njisobola. Kuba na idea gye namuwa nagimuwera muze nga nze agenda mubeereramu. Ngera njagala ku posta ntekeko Sekalusania presents. Lutembe Beach erere. Kubanze yamugamba n'erinnya lya trip ne tuli streakinga oba tondeka ku Lutembe Beach ne Malevu. Kyali something wekito ne streakinga ne kivaayo. Ne muwanga muweredde mu maanya agange kati muteeka mu Lugogo Corix nga muteeka mu nganze wabula si kumaanyige. Nganze agenda omuyamba. Natuuka nabyonnona kati ate awe atetegerera nti Lugogo nnene. Corix wanene. Tewasoboka kati ate nanvuddemu ate ekifo kye namuwadde nze yaddayi. Ne kati nze lwake enkeera lw'olunaku lwa trip ye nali mmanyi ekigenda okubeera Corix. Kyova olaba we byatuukawo saali excited saabyogerako namanya kize nze mbadde nalaba head boy be bagezaako omukuba nalaba Sugundi ya streaming live ranks yegezaako streaming live nengera mwalimu abantu batini mu bus saamanya nga bwe yali nayagala mbegattemu naye I think kwalwa nalina meeting gye nanyingenda musaasobola kubanga reading musajja waffe mukyali ba mikwano ne Maka Pro. Musajja wange big up to Maka Pro. Maka Pro yo akyali wange. Akimanyiko nti gwe naye mukyali bakyali. Akimanyi kuba wetwesa ngenda ku toniki. Nze sinywa mwenge. Tutera okwesanga baitha we ku toniki once. Naye kintwalayo nsobola okubeerawo ng'oli alowooza nnyo naye nga sinywa naye ekintwalayo Maka Pro. Kyali wange kumuwagira kutwalayo n'abantu oluusi oli akubuuza ayagala kunywamu ssente z'emubala mugamba toniki tugende ku toniki. Kyekintwalayo nti kyali wange naye either era akaseera ke nabuliramu ako tontambala sikutambala naye twajja ngere omanyi ab'emikwano Maka Pro oyo yansportinga. Maka Pro oyo mu bantu bonna bantu bali ku media okwo. Maka Pro yansportinga mu 2023. Maka Pro yansportinga nga nkyayambala ekkanzu ne reflector. Maka Pro oyo we banzija ku stage ya Freedom City ne bansuula wansi
Maka Pro yansonderako sente ku live kyobula mukwano gwaffe gwali tegusobola kuggwawo newe nali nga nze yenna ensobi nalina okwetonda kuba alina kye yankola yansportinga nga n'abasinga tebannanda banze fuuka bino ebya Yesu mugulu tofa ne Good Life Ed naye yansportinga nga sinnabafuuka sina kyendi Good Life Ed ono wo mukamotoka ye muntu yasooka odiwetinga video yange nga akaunti yange eri mu nusu kakaaga sinus eri mu followers kakaaga oyagadde sente n'okabala ngeri mu followers kakaaga kati Maka Pro era kyovulaba nti n'otuba tufunyemu obutakkaanya embeera esoberawo naye wabeerawo akabasika nti mulina ekibagatta mwekoledde ebintu bingi naliwo ku trip ye yaliwo ku trip yange okitegeera yasasula tiketi nasasula tiketi twenenyereza abantu munoonyereza abantu tugabanya abagagga omuntu omulala gwe nandikuzaako hugs nakulaba nga muli oli mu mbiragi ng'omusajja omukumako ku guno buzibu ki kyava ku ki naye ate nga nali manyi muli bakyali manyi mwana obulamu bw'ensi eno gyobajja butugatta n'okutwawula we kiri tuyigiramu ebintu bingi okitegeera mu kuyigiramu ebintu bingi tukola ensobi nnyingi n'abantu naye at the end of the day omuntu olina oyigira mu nsobi zo zennyini oyo omuntu atayigira mu nsobi ze taliyiga lubeerera era omuntu akola ensobi n'atagiraba nga nsobi taliyiga lubeerera kyova olaba oluusi obulamu bukaluba omuntu n'abeerayo ng'agamba obulamu nga bukalubye naye muntu butayigira mu nsobi ze agizinga ye omuntu simuyinaako buzibu naye neeyisaaye yendeetera okuba nga ye omuntu nti muyinako obuzibu nti nsobola okumanya nti oli ebintu bikaluba naye waliwo ensobi omuntu zoyina obutakola continuously nga ate obuzibu obwava nga tuli mu bizinensi yemu nga zisobola okwonoona kaliya yaffe ne bizinensi zaffe okitegeera nga zisobola ozoonoona ompise ku press conference yo twali tetukwatagana nkuwaddemu nfukamidde wansi kuyitidde abantu kuliko abantu nga 9 Jesse ye munnamawulire aliko tukubidde afunye accident ekasubi ankubidde tumututte ekawala bamugobye tumututte ku Malukomu bamugobye tumututte waliwo akalala bamugobye nkubira agiziti kati twetaaga ku mmotoka yo tuyambe ate oŋŋamba osooka waka ife tusoose waka ffenna tuva mu kifo kyekimu press conference yo nanyiiga nnyo ne ŋŋamba man how can someone risk someone's life when even that someone came for his work or project ne ŋŋamba why ne ŋŋamba axi yaŋŋamba ekigambo nso kansooke ntuuka ewaka ebyo tujja biraba wagwan omanyize ndi straight forward ate ndi muntu ali bwati amazinga ayita mazzi B muyita B kati atonyiza bujizi anti kati awo nkulagidde nti kati ne ku interview ndi straight forward straight out my name is Mr. Ide Fisher tuli ku Satellite Hotel Sangima wane Kisas Chanja Road tubadde ne Sekalusania walina obugambo bwandisibuzaako abantu ninako ekenya tewafunayo ekikazi bagamba ebikazi byeyo byaddala nina mukazi wange ono omuzungu soka ombulire ku muzungu oyo muzungu naye kyamaanyi kyekikuteekamu sente muzungu mwana wa bulijjo omulungi atalina buzibu eyeberera soka mubuuzeeko ng'omusajja bwe yandibuuziza mujje mubali mujje muggalale muzungu nkwagala nnyo nedda ssebo nedda hi baby hi darling buntu bwe buti producer yakasale tubasiibule ziwe kiri
Mubeere bulungi bye. Ate by the way. Eh? Omanyi bagamba ba celebrity ba posting abakazi. Mm. Ensonga lwaki na posting oyo omuwala? Mwagala njagala. Siraba lwaki mba neekweka. Mbaddewo emyaka 5 bagamba mbuno ojja kwokya oposting omuwala oba ojja kwokya yererere. Mbaddewo emyaka 5 nga teri mukazi andabirira. Mugambe hi baby. Hi baby, how are you? Muzungu. Are you good? Are you ingredient? I'm love you. Are you infrastructure? I'm liking it. Muzibe bulungi bye. Mweraba.